okulaba nga balonda obukulembeze obupya ate nga n'ebirala bitambula bwe bityo. agenda tubuulira Eastern Revolutionary Platform etuuseewa ku nteekateeka kubanga abantu bali yali yabawa ennaku z'omwezi 15 kubanga bamaliriza naye era ebintu bikyaganye. Ssebo ojje n'okuza kubatulamu abatulaba abalungi nate ndi musanyufu okubeera wano. Mwebala okulaba okutukuno twebaza bwebaza mwebala okwerekereza data wammwe ne mulaba bye twogera. Mwebale okukomentinga era mwongere okukomentinga. Gwe mu mbeera yonna gy'oba osobodde oba oyagala oba tebikunyumidde oyagala kuvuma gwe teekako ekirowoozo kyo kukirabe. Oba appreciatinze gwe naawe raga opiniyoni yo kuba naffe ntuwabuya opiniyoni. So ndi musanyufu okulabika nti mugoberera omukutu. Abantu mu Eastern Uganda mu ngeri enjawulo balamusizaako. Mwebale gye mukola mulina omukisa nti kati mwe mulina solution ku bizibu bya Uganda kati eby'ebyobufuzi abantu bomu Eastern. So mwe basalutinga mu ngeri y'enjawulo. Mwebale emirimu gye mukola naye era nzikiriza nsaasira abantu baffe abavudde mulamu bw'ensi bangi nnyo. Ye tamale twamumala Mungu amusaasire kati tuli ku kirala era yaleka ku nsi era tukubagana n'edduniya era tuli mukubagana na duniya. Ssebo abatulaba mbagaliza puroguramu ennungi. Mukunikiro walabye enteekateeka eziri mu Forum for Democratic Change nga bagamba aba Eastern Revolution ey'okuteekawo ekibiina ekijja naye simanyi oba electoral commission eneesobola okubakisaamu ekibiina era nga waliwo ne baelders abaga nti naita temwanditaddewo ekibiina wabula lwandikire ne mulaba nga tuddiŋŋana buddiŋŋanyi gwe nga kakensa w'ebyobufuzi ekintu kino ekiraga otya? Ekisooka abatulaba kyekiseera kati mutwesige mu political analysis kuba tamaliru yafa kati mumuliwo kati ffe tuliwo tukulina kyakola tewakyali ekyomukisa mulungi twayita mu ngalo ze. nalekanga babangudde so mutuwe trust yammwe ketubakolera analysis okiwuli ekyo no kikulu ekyo kikulu kubanga akasajja kaali kamaani kamala emirundi wano tetwamulina kati gwe tuzira tulabe nga odda mu bigeri bya tamala emirundi. So kati nange ndina obuzibu obw'okusoma ebitabo bingi nnyo okubeera nga ndi widely knowledgeable okitegeera. So challenge y'amaani era mbaddeko ne mukwano gwo Simon Lyanga Lutaya nemugamba naye tolina kyakola tewali kyakola okufa tekwewali. Omusajja yagenze kati ffe tuliwo tulina kuyiiya bipya tuzimbe bupya yatulekerayo mutabanyi we asobola kukola political analysis. Mutabanyi we atera okweyogezayogeza ajoboja mu bino ebya bulijjo. Soka tutandikiraawo kakati Forum for Democratic Change yagwamu ennabe ya miliyoni 3 ezatuuka ewa Besigye zetwogerako ziri tetuzimanyi tezayogerwa. Dokita bamuletayo 3 ensonga azikole ki ensonga azimale. Weyo embeera ensonga nezireeta ki nezireeta ebizibu. Ensonga nezikola ki nezireeta ebizibu. Kakati it is very unfortunate, very unfortunate. Mu Luzungu ne mu Luganda ne mu Lusoga kitegeeza kyamukisa mubi nnyo okubanga abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi tebanategeera kizibu kya Uganda. Abakulembeze b'ebyobufuzi tebanategeera Uganda eri mu bulumi kikaaki. Kwezi Uganda eri mu bulumi abantu b'omuyalo bali bubi abantu b'omu diaspora bali bubi ng'ensuubi lyabwe lyonna baalikwata ne baliteeka mu bakulembeze b'ebibiina by'obufuzi. Era abantu baffe bali eyo wansi balina essuubi erirowooza nti abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi balina kye bafumba ekigenda okuleeta enkyukakyuka gye bakoonye bave mu nnaku gye bayiseemu ebbanga eryo. It is very unfortunate.
nti abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ekikalakasiza kajja tusinga amagezi kyamukisa mubi nnyo nti abakulembeze tebalina kye bayeze mu bibaddewo byonna tewali ayize ate tewaliwo kyetwerabidde ku nsobi zibadde zikola ki zikolebwa tekyalibadde kibiina kyefudisi olwaleero okubanga kiri mu mbeera ey'okwetemamu ebiwayi bibiri mwavaamu dde ebirala bibiri kati biwere bina mwavaamu betikam yeyasooka oyo nakunumba byakunumba nabo byakunumba nabo baali befudisi kati baradisi baani kukonakona kusalako maani nemuvaamu muntu oyo naye alina balinaye baali nabo byakunumba nabo basiniya officers mu kibiina yabatwala oyo naye asirikiddeyo n'obusungu bwe tebuwonanga kakati bano abaali basigaddewo nabo bayabuseemu ebiwaimeka bibiri ng'ate bo bali ku levo yagamba nti tukigalewo tukigalewo tukizimbe bupya n'aba basigaddewo kyamukisa mubi nnyo ku bizibu bye tubiseemu nga abavuganya Mwai Museveni ne tubanga kitusobola okucommunicatinga olwaleero kulemererwa kwemanaginga nga opposition kyamutawana nnyo ate nga tewaliwo kibiina nno kicommunicatinga solution tekiriiwo omuntu aliwo owa Eastern Revolutionary Platform yeka yalina solution nakantindo ku mmeeza ntaddewo kino nze bwe nti bwe ndowooza naye ebibiina ebisigadde biri jumula biri mu nsonga ensonga ziri bbiri ezitabudde ebibiina ekisookera ddala buli president alemereddwa okuzimba essuubi eriwangula enjaba y'obwa president kati ate ye primary mission y'ekibiina ekitendekisaawo era buli tosabanga obwa pulezidenti kwezi obw'ekibiina kyonna nga tolina busobozi buwa bamemba ssuubi nti tugguka bajja kutwala nga ekyo kyakunyumya mboozi kyabuzi waffe tibanaye Luchamzi Demani atuuse nebikoma tekisoboka wadde press conference tebalina 5,000 lwaki yagasiibula banamawulire nabobulediyo tebagayina kati twagala kati bannayuganda abo bebalinze babanunule abo bebalinze ekibiina kyonna kasa kiremwa okuzimba omukulembeze yenna kasa alemu okuzimba essuubi oba tukyasobola kukulembera abantu ekiddako kiki ebibuuzo ebigumu bitandika okujja ku mmeeza yo tuba tukubuuza ffe bamemba tugguka tetugguka gyolutwala nga tetulabayo nga tulabanga owalinkinza ne gwe tulwanyisa ebyo ebibuuzo ebinene bitandika okukola ki kati pulezidenti naye olw'okuba ye pulezidenti alina abamulya mu ngalo kati batandika okukubrandinga oyo aduyi oyo aduyi era bwebasanga boogera basirika aduyi akoze eki atuuse oyo moolo yalidde za Museveni oyo wa intelligence kubanga obuuza ebibuuzo nange waliwo yakiteekako oyinza okumalako ne training ya SFC sikyagisobola era Museveni omubegere kuki awe nakkiririza nti bantu bebagamba nti balya tebalya ssente babateekako obuteesi bigambo kati kiringa nange omugenzi Tamale Birundu yagamba nti bampa 8 era kasa yayogera ekyo abalala bonna baali baliisiza ssente ne mbasonyiwa n'ogamba nti bannange tebalyaga ssente nze nange nabasonyiwa kati baŋŋamba nalya disipayi wa SFC ngamba ekitegeeza abantu bonna bawayiriza kiringa mukyalawo bonodde ewaka n'akulumiriza nti tulina ebyembyoni byova okukola yova mu bwenzi nga ye aliko nkoshuwa nti kyovaamu naye nga gwe mu mutima gwokimanyi ddala bulungi tiwolayi tolina kyolidde
owulidde titolina kyolidde walina kikaneti kakati awo otandikire okumugjamu obwesige mukyalawo nti ekisooka talina intelligence emala ekyokubiri takulinamu bwesige bukola ki otandika okupulaninga ebibyo okitegere kubanga ayogedde byatakola ki kakati n'ebibiina byaffe birina obuvuzi buli lwotandika okubuuza ebibuuzo ebinene mu kibiina ekiddako kuzimba kampumeka biri mu kifo ky'omukulembeze okwansalinga questions ezo zotadde ku mmeeza ekyokulabirako twali busaabala eyo munu high commanding eweddeyo mwena nga we muli babifunfugu bonna nga baweddeyo nga twakaleeta ekigambo kunga kati nze ngamba president mr president okusinziira ku nkwe zendaba kati emitima emibi gyendaba kati enkwenenge obutaagaliza n'omululu gwetandise okulaba ku kitebe ewaffe mu myezi 8 tujja kuba tukubaganya nga bwomugamba direct olukiiko nga luweddeyo nokyogera mu myezi 8 tujja kuba tukubagana nyinza okuba siyenze naye bamemba abalala era mu myezi 8 okuva kati tujja kuba nga bwenva ku soda simuddako bamutya aba ali contaminated n'ebizito yes Senyonyi yasooka okusituka naga Mr. President, this is a prophet of doom. We can't accept this kind of prophecy. No. For us, we are moving in the right direction. We want to know what is Kunga. Kunga is about what? Nekigambo Kunga alita kimanyi Senyonyi kola. Nga tukitegeera. Tamanyi mugaso gwakyo. Ne mugamba nze President ngambye gwe. Wao bannayuganda gwe babanja. Tebabanja Senyonyi. Tebabanja bigirwa. Babanja. Wagamba tulikwasi Kyagulanyi. Era ne mubimukwasa. Mwenna abasajja babifuufu. Tuweddeyo nno tewali ataliwo. Kazaba nga bifuufu. Muno. Yes. Ne mugamba nze nkubuulidde. Enkwe zendaba kati zigenda mu maaso. Kuba nali maze okulaba ekitambula. Omukyala bamuyita Saara, sekretari wa Kyagulanyi. Abalala waliwo obufuko obulala Sibiro Vanizi, waliwo bano sijui Dr. Kanabi, baali bakola nga tewali future. Nolabira ddala nga banoonya Kyagulanyi. Nze yaliko mu DP. Shia. Nga ndabira ddala tuzeeyo. Mu bya DP biri ebyasooka. Nsemoogerere Ssebaggala. Biyena. Tewali mulimu. Nenkola prediction balowooza nti nkola ki? Kubanga kubaali bakayingira ebyo. Balowooza kakati tuliwa. Ani byafa. Mwakubagana. Ekiboko zaavuga. Mweyuzayuza dda. Okitegedde kati ekyo kye bayita political analyst. N'otunuulira ebyaliwo ebiriwo n'ebijja. Agattagatta events bwe ziri n'azigagira ne situation eriwo n'akuwulira tugenda wano. Kakati FDC ekyagitabula bibiri ekisooka nkimaze nti pulezidenti waakyo yalemwa okuzimba kapasite ewabamemba essuubi namuteekako embeera. Ebibiina kati bikola nga source of income. Kati ate eyo fakita tekubye ekibiinawo okubanga munoonya ssente. Ekibiina nga kirina omubaka wa palamenti kaaboomu kaabe babiri. Pulezidenti jeno waakyo ne sekretari jeno waakyo ebizibu bya school fees aba yabimala. Tebikyali bizibu. Ennyonyi aba yagimala. Renti aba yamumala. Okitegeera bulungi. Bw'aba ayagala okunywa kacaayi ku Serena abimala. Bw'aba ayagala okufunayo ekyana ekipya abimala. Akifuna mu budde. Bw'akyagaliramu. Emmotoka eba teyiza kukandabirwamu. Ebeeramu esi. Oyo sekretari jeno. Ye president ne sekretari jeno we. Owakabiina akatono ak'omubaka omu kwaba. Babiri. Ebyo abikola.
ebyo aba yabimala. nga bwe ndaba wano mukulu Saddam Gayira agira mu pajero tomulaba mu bitama yeyo ebeera waggulu ewuluguma enda biramutekka tokairayo mbako yena mulaba kakati ow'ataano mu omusanvu mubuusana nakutambulira ow'asatu mu abana oba munene nnyo kati political parties a source of income kyova olaba abantu b'ebusoga saagala bandwise nakundwisa obutawagira kintu kino era bangoze bulungi nnyo ne bakitegeera mangu mweyongera okukitegeera naffe busoga tufuneyo political income nga waliwo akasente katuukeyo kaako ebyobufuzi mumufiirwaki abantu b'ebusoga basebo ne banyamu mufiirwaki nga ERP erina ababaka 2 akasente bekajja kadda mu busoga head office ziri jjinja abazikolako basoga okitegedde pulezidenti musoga wekamu okitegedde kakati banamawulire mba mbakolako bulungi nyo baawa bebusoga kakati mufiirwaki basebo kubanga ebyo byenjogera byebiri wano sente zibulira wano mwezi akawumbi k'esente kaggwa kunookwawo munakikaza kutalo nga bakatemyetemi kaweddewo kaweddewo buli muntu naavuga nakola ki naddewa olukiiko oluwedde olwa finance committee ofisi byebimu kati mwe lwaki temwagala busoga tubereko n'akatiba menafe amatafaali tugefulumiza ate nga mulina obusobozi obugafulumira naye tubeere era nga tuli bajega bwetu titugoberera bantu olina ekintu kyogambye nti no naawe akasente kajja kuba kajja Eastern Revolutionary Platform mugenda kifula kirinda kya byabufuzi kijja kufuuka mugenda kirija tebiri mu kwekwekerera bino tuli mu byabufuzi sebo ate ebyobufuzi byokufuna sentanamba ombageyingira tujja kiwandiisa ng'akalulu ka 2026 nga tekanaba kubanga njagala okutegeeza kwezi nze mpagidde nnyo abantu nakoma sikyayagala kati njagala kwogera nga nange nina kyenzija nakyo kugamba busoga nzija nayo mutu waki ate gwe ng'olina obusobozi obuleeta busoga sono peregeezi siri wa peregeezi kivula banange mbawaliriza ku kifuba mudde mwankole mugende muyiyize kabuleta gende ebunyolo ku kifuba ate no bajja agendayo ku kifuba kyogamba no batwala fumufozi nze nkubuulidde bajja agendayo ku kifuba kuba tukoye ebyobufuzi ebyekifuula ndenge ebitagguka kati ebyo bina byobufuzi it is a source of income kati source of income eyo abantu abasooka okugitegeerera ye president ne secretary general abakutte yingini addako awo ye muwanika naye ebiseera ebisinga waliwo sente zitayita mu main account nga ziyita bweziti kati saabawandiisi ne pulezidenti we bazibaamu wakati ezijja ezo gundi yaleese kati tezitemyetemye ebibiina woowe ezo zezireeta kasanga ezampuuga modulo ebintu modulo eyo ezampuuga zo za palamenti anti kati azireese tazitemeddeeko bakulu ng'azijjeyo eri kati waba azijjeyo eri atuukira ku pulezidenti kati pulezidenti atunula mu ttiimu ye n'agamba who is the trusted officer, the most trusted one. Ono azireese bitaano biri ku mmeeza awo kakati ye ng'agamba nti ye tya secretary general wange n'omuwanika wange bwe basooka kati nga bajja nga bwetukubaganyako ebirowoozo abalala bayinza obutakimanya nemutemera awo kuba mu political science waliwo kye bayita executive within the executive mubalonde wabayo babinywera nga bo baba bamanyi bategedde n'omukulu yayambadde ndobe ya kikaaki nga bo babimanyi executive within the executive so kakati entematema kasiteegaana kiddako gwangana maraka kyekiddako kati ate mu byobufuzi era nze nasoma conflict resolution mu conflict resolution bakugamba conflict ku level ya politics kyosobola kyoba oteekangako amaanyi ennyo
is to avoid conflict. Oba onatambuza ebyobufuzi ebitegereka, try as much as possible and you avoid conflict too much. Kubanga conflict kasita ekula bweti mu politics tejikawo. Kubanga esaasaana mu kibiina negaziwa neva mumu abatono kati nge tunadisagulinga wano kiva mufe wano nekiyingirawo nekiyingiramu abatukwatira kamera wano olwo kiba kigazi kati nekitamala nekiyingiramu ab'okulayini abagoberezi bavu ne bakwata sayini kati oba okyaluzikiza oba kiba kiwabye kati netutandika okweraga amaanyi kwizi kino kyampuuga kino kyaba Kyagulanyi abawagizi bakiyingiddemu awo kati be basinga okufiweringa conflict. N'olwensonga eyo tugenda okumaliriza ekibiina kisaanyeewo nga n'abantu tebabenefitinze. Kati ekisinza otukola obubi be bantu abalina political experience ne bafairinga okumanaginga political situation ne bamaliriza nga batututte mu crisis ya leadership. Ne tumaliriza ng'olugendo lw'okuwangula bunnakyemalira lweyongeddeyo ebigere bingi nnyo emabega. Kati kwezi saasira ffe abatanalya muli ku kiseera kizibu nnyo. Saasira ffe abatanalya kwezi bannange embeera gye muyitamu mbi kwezi in particular saasira nze gwe nakusaasira dda wansaasira naye tebyamala nkusabaddeko nsaasira kubanga bannange kubanga omanye amasavu bannange ge bali bwe mwali musitwa akateeka ku oluusi wali okolana nnyo n'okusinga omanyi crisis kati olaba mu diaspora okumanya abantu baffe balabye nnyo kati aba diaspora bamanyi okusindikira omukulu wa Nuupu tiketi eyennyini tugera tatambula yekka kire bisinga atambula n'ekyana kiwulidde oluusi n'enubiani bwebitu baflyinga business class $3,000 kati eno tiketi y'ekikago gye bagenze yabadde ya $4,400 miliyoni 16 buli omu. Kati ate neeri asula presidential suit ekiro kimu $15,000 bangambe nti basaasanyiza $1,000 kyekyo kyennyini ezo miliyoni 3 mu 8 but of what value abantu b'ekikago bagenze beebuuzamu ne bagamba banna ne conference enyi gye tugenze okulaba omukulu era nayo tusasula basasula $1 ku mwaka okuyingira buli omu okujja okuwuliriza pulezidenti omununuzi beesonzeemu zagenda okusulira naye nze bakiŋŋamba bwe bati mbw abaana babbe basasula $1 ku mwaka baali baagala kwekubya bifaananyi na pulezidenti bagende mu kooti basobole okufuna empapula ez'obutuuze kati ekyo mala kisasulira anti babasasula $1,500 ate ne babalemesa n'okwekubya ebifaananyi ne pulezidenti kyogamba bwofuna ekifaananyi kya pulezidenti is it an automatic acceptance nti bakuwadde obutuuze simanyi it is not simanyi bwekimanyi nze bankubirangako n'abaana nga bansaba ebbaluwa za recommendation kibiki it is not an automatic what award yaki ya citizenship okitegeera but nze my question is abantu abazze mu ruumu nabo basasudde sente bw'okujja bakusasulidde byonna byonna ne balinda message gy'abagamba nasomesa ki values we are for discipline, we are for integrity, we are for reliability. Inclusiveness. Tubira bakulaini nga bitwende. Saagala nnyo kugira abantu. Omanyi nina ekizibu. Kakati diaspora ogenze mu basajja abali mu nsi gye tuwerako ekyokulabirako. Naye obasomesezza values z'ekibiina olwedde zebamanyi kubanga bakiyigira. Biki bye yandibadde akoonako bwe byosuubira? Siyinza muwa magezi kuba siri muwawuzi. Kati singa abadde kiki wandibadde osomesa abantu? Anti kakati nze Bigirwa Moses omanyi lwaki baŋŋaana okulinnya ennyonnyanu ko bakimanyi wano
oli wa bulabe nnyo wano ku mupepe tozanyirwako njakwata omuzindaalo wali nkyuse ebiki ebintu byonna ebintu babalabe bo ng'abataliiwo okitegeera kakati notisi zange ate saagala zoogera kati kuba nange naatera ogiri enyonyi kati wenagendayo ogende baawula abasajja mu baana lwenagendayo ojja okutegeera nti bulijjo bigirwa si wa bulijjo bumanyi kyekitegeeza nga diaspora yakwakise kutinga n'oboogereramu boogerere bakuwa chance bajja kutegeera bigirwa okuexploringa height my friend gwekimanyi nti diaspora teri deployed teri deployed negwe linda ninyende ate abantu ba diaspora nabo basirwala ne bagwaguwala kambavuma omanyi lwaki mbavuma baagala okuteeka sente zaabwe awantu awatali makulu banyumirwa okubabba sente ne bwe banyula ebintu ebitegereka ebitambula ebitutwala ku levo eddako ekino n'olabira ddala nga nebyokola babirabako bali mu bino byakusuubiza nakubukuumiriza baagala ebyo olina omuwulira mbu yawereza sauda madada $300 bigirwa ne batamuwa atambuza ekintu ekijja ne bwokola otya tebakuwa kati ate ne badde eyo webigaana eri ne batandika banaye tukole tutya banaye ebintu mwena bwemwe bamu kyokka takuwanga yo wadde olwataano kati ate naakuvunaana bali abamufera kakati okugwa gw'ekigo ekyo era omukyala gwe mbadde najogera naye abeera German kyemanyi puroguramu enaagiramu alina omuntu omu gwe yaweereza ssente n'azirya ne mugamba mulekawo abantu abatuufu ab'okuwa ssente ne muwa abantu abatali abafere ddala waliwo okugguka kwolaba kubanga mbadde nina omwami omu gwe njogera naye ne mubuuza naye 2026 kiki kye tukyusizaako ekyenjawulo ekigenda okuteeka President Museveni ku nninga okulaba nga tutwala obuyinza nze nga ndaba abantu batandise kukuba bipande balwanira kansala balwanira bwebupi naye entebe eri ennene gyetwagala bino byanguwa bakayana nti emiruka gyefu bagisazeemu kiki bakugase ku gguli kakati nzenzeeko yaintroducinze plan kati okumanya ebibiina by'obufuzi Museveni abinamu omukono ogw'amaanyi tewaliwo yatwanukudde n'omu jukira bwe namala okuprofitinga kino ekintu kyangwa mikono gya intelligence nekimanya iso nekikolako analysis eso nekikolako analysis ne intelligence ya NSMI nekikolako analysis ne intelligence ya SFC nekikolako analysis nebamanya obuzito bw'ekintu kino this man is very dangerous extremely dangerous tumuwatching era ebintu bingi nnyo ebyakyuse mu bintu byange gye mbitambuzaamu ebintu bingi nnyo banakkiriza okuwandiisa ekibiina kyo bajja intelligence eraba nti otwale kino bajja kiwandiisa kakati kubanga master plan yafu jajja emusikako ababaka 3-5 singa bakolanga wapulaninga aba yawedde dda jajja nga talina babaka kuba ye jajja amanyi obuzito bw'omubaka ogwo era omanyi amaanyi gateekamu mu kumunoonya ne bwaba bino ebyokuddamu okulonda omanyi gasitula n'emikono egivuga mamba nezivaayo ayagala ntebe eki kyokka ng'alina majority olwedda ayongerezaako bwogenda kati ate ebibiina eby'oludda oluvuganya tewaliwo kibiina ate kimanyi mugaso gwa bubaka ate omubaka gwe bajjamu ssente agenda okwesimbawo tebannakitegeera mubaka azitowa atya aleeta kikumeeza tewanabeerawo presidential candidate yenna mu bibiina byaffe eyakizudde nti amaanyi ge gali mu babaka tebamanyi beerwanako bokka basajja yabalowooza nti bagenda kati kankuwa ekyokulabira weesimbye kuba president ofunye ababaka 5 ku 7 era ng'osuubira okulangira kuba president tekisoboka
ekisoboka wadde ekikubiri tubeere abenkanya bannaye wadde kwota togifunye babaka bina plus 529 tujjeko bali abanankanya ababaka 5 ofuna katano otufunye katano musanvu yagala bakulangire kwa president bigirwa olinzita namale we yavudde mu butuufu wagaseewo nnyo no tubeere bantu bakulu bannaye kubanga bino ebintu kibalo kyangu nnyo simple mathematics singa obadde mubakabakanga 2 awo nejambi yekaaba awo ejambi yekaaba kyovula bajjajja takukkiriza wadde okulinnya mu 10 totuukayo akimanyi nti momentamu ojja kuba ogirina tukukubya ababaka 3-5 oyinza otugamba nti otuwangudde era bwe tugamba abantu nti bana omusajja atunyaga mujje tulwane wali wasigala mu nnyumba simple mathematics nebuuzaayo ekibiina kimu ng'otandikidde ku kiri mu ludda oluvuganya ekikulembera olwalero nti strategy kize wakakolawo bukyanga tuva mu 221 paka wano bwe tuli nga zikuwa ababaka 7 ku 10 just 70 to 100 olinawo enteekateeka gyolabaganzikuwamudda nezikulimba waliwo omuyangamba kwezi noonya miliyoni 10 okulekabira kati ange sizirina abalonzi banzi babadda kati miliyoni zange 10 nja kwezimbiramu emizigo gy'abapangisa abalwanagana mulwanagane nze nange kaadi nagamba mukigabe nga bukyali sijja kutyoboola waliwo akaadi nabigaana kakati wekibanga bapatiridazi bonna tebanalengera bintu ebyo tebanalengera nti ne Mwai Museveni yemulula ayagala kugenda mu parliamentary democracy ababaka nga galonda president era wagenda tewaba mulimu wagenda kati gwe Kadaama ali e Dubai dola zo 8 ku 10 kifuira ki kyosindika ngokitwagga entambule nga tewali bibalo kati gwali e London paundi za 5 ku 10 zifuira ki ate nga bemusindikira bo bongedde kumanye ennyumba zibazimba bongedde okugaggawala kati tebakyamanyira bali bazisindika waliwo omuvubuka bamuyita Nansajja kampu ya Makerere Kafula yeri ye state manager ate ezimba kubuulira ebintu byange yazimbira abakulu ebizimbe mayumba ag'amaanyi apartment yamayigi ziri era ne munankanyi mwali mukugula wali transaction yomwe erinnya lye reflectinga mwesigwa wa NRM nno musajja wenarem naye yakola transaction eziri classified ez'abakungu kakati nga nkubuuza omuntu wekamuli alinda abo bamugireko Museveni tulina kusala magezi malala wakibuuka maama n'okitegeera nze nompepeeta muganda wange naye nno waliwo abantu abali mu diaspora bankubira amasimu ne bambeera bubi ne bagana bane mwe muli mu diaspora ffe tuli ku ground wa diaspora takumaliranga biseera oba aweereza sente ze bazirye muleke bazikole ki naye ate aleme okutaataaganya struggle yaffe ffe tuli ku ground kati nze okuva ku makya sina kyenaakola tonalya na mmere sinaba nakulya kyamisana sikukubidde ng'emmoloka esikidde wakiseka nfunye ekizibu kyotalabanga nawe naye nkugamba nti tetenkanya otuuke wano era ekinyambye nti nyimiridde of course aba traffic ne bajja bagenze okulaba kuba nkozinze traffic jam ng'emmotoka ewuunye naye nga mu nsawo mulimu akantu kimubaddemu bagenze okulaba nga yezaalimu geno bigirwa era owa traffic kenyini gwezijeko omutwalo ne bugamba ofisa soko ova mu muzanyo moro gende but human what are you talking about why you dragging me into your problem ne bugamba ova mu muzanyo emoro kesise ate ezo manyi bulungi nnyo soko leeta omutwalo nzijewo emmotoka ebirala tunayogera agulesi nangukuwa omutwalo owa boda n'agaleeta gomutwalo nakati gegaliri
owa boda naye n'agendera awo mu ngeri ya struggle. Mu ngeri ya struggle naga mwana waffe genda okole ki kati ffe tuli ku ground obulumi bwe tuyitamu ffe tubumanyi. Bwali mu diaspora onyumirwa okuweereza esente zo bazirye buli bazimbemu apartment gwe sigala ng'oweereza sente zo naye totabula lutalo toleeta magezi kubanga mubaleeta solution toliimu kuba olemeddwa okutegeera mumusigale nga mukola ebivulu byammwe musasula okuyingira okulaba pulezidenti mubeeremu ebyo ffe abali mu nnaku yaffe mutuleke mutambuze eki mutuleke oba temuweereza sente zammwe mwe mumanyi okitegedde ejja kutambula ekyo kubanga bwomalirivu era tujja kufuna local solution ku bizibu ebirimu kubanga abantu bali mu muzanyo abantu bali mu binyumo kunyumira okulaba ku Bobi Wine naye nga tewali kipya solution yagirese Uganda solution bikiro yagirese nze nkyali awo n'akalulu kange simanyi gwe ngenda kawa okiwuli solution agirese Uganda kubanga sente zonna dola emitwalo 10 singa ziyiibwa wano mu kukola structures okuva ku dola emitwalo 10 nga waziwadde bigirwa kati gaba mawulire mazibu gaba mawulire ga kikangabwa nyo erijja neyoyika kutamusa ng'ofunye dola emitwalo milioni 3.8 ate ansangawo kale yo nga busoga yokka NRM efuna okutataganyizibwa kwetalabanga nako naye omukulu asula mu nsule so kakati that is misuse of resources naddala abantu abatanda bakutuuka mu nanka tulinga abaatuuka dda mu ntebe efficiency ne effectiveness teriiwo okukozesa resources za struggle kakati ffe tulina okujja no ku muzinda tubabuulire nti omuzanyo muguveemu temutwononera lutalo ffe tuvudde wala nekino ekintu nga mwagala okukyusa obuyinza tuvudde wala nze taata wange yafa ndi mukomera sikunyumirizanga ku sitole obadde ki mu 2015 muzeyi wange afa ate ono yafa juzi ono yali muto wooli oli yali mukulu woono mama waabwe omu ne taata waabwe omu naye kati ono yali yasigalawo ye taata wamwe yali yasigalawo yekka kakati mba nva ku rediyo bagiyita bukedde rediyo eno yafuyo y'omundasuli nga nva okufuumula ebigambo biyitirivu ebitayogerekekako kakati mba naakafuluma nenfuna essimu yasiraji bakaleke omujjukire bakaleke mumanyi ono yaddukire South Africa nga naye akutte ebifunfu ye yali RPC wa Kampala South katwenga watuula amanyi yali mukwano gwange nnyo nange amanyi bulungi nnyo ne namba yange agiina tuva naye mugombole eki ebuyende bagiyita gumbi naye musoga wegumbi batuva naye mu lugogo kakati akubira esimu nanga muganda wange oli otya bigirwa bititaku wano onamuseeku ekatwe ngagenda nzikirayo ekitabo ky'abagenyi nasayiningamu nangamba ogenda otya ku rediyo nonjogerako bwoti wali omwogeddeko jjukira yali amaze okuba banambooze ku sharing wall ne Ronald Mayinjo jjukira ebyobufuzi ebya DP good DP bad DP obijjukira bulungi nnyo yali abasabudde kibooka empitirivu enyo kati nga ye debate ya weekend kati nze mukwogera kwa kivukere ne mbagamba Siraji Bakaleke gwe manyi obulungi mutabanyi wa Matyama wali egumbi kuba nze nali njogera ku muganda gwe manyi obulungi yatuuse Kampala n'akola efujjo bwati kakati Siraji Bakaleke yali ayagala kunkuba luli ofiisa be namugamba funded 25 naita busaidi namugamba nga maze nosayininga mu kitabo kimu okumanya kyovola nti Bakaleke naye ebintu tebyamugendera bulungi ensi yamukolimira muganda wange nanyingiza amabuuso yali Saturday Sunday
Kakati amawulire gatambula Bigirwa bamunywedde kati muzeyi yali ali ku ddagala ewaka ezakujjanja okusaabala bweri ennyumba Museveni gyangobamu kale nawe ogudde ku bizibu okugambe kati bazzukulu ba muzeyi wange bagenda bagamba tate bamukutte teyaddamu nakuba pressure teyaddamu lwabakaleke teyaddamu yakutuka Sande etumuziika lwakubiri bakaleke yanta ku Mande era bwe yanta bwati ku Mande Sadda na waka Busaabala yakabirawo bukabizi mu kyalo kugenda kuziika muzeeyi kakati mmwe ab'ekyanga kyange ffe tuyise mu bintu bingi ne bakaleke kati ali luddawo yakomawo ebintu nga byamusobako ebintu byamusobako ekyamazima bakaleke yaneetondera yakwetondera nga bimutabuti tuba tuziika naakanye kirumiraawo ng'atambulira ng'omutwe guliko erementi takyasobola kutambula ngaesembulaba nangama Bigirwa byansobako ebyekivuka nga bwobimanyi wali muvuka munnange obuyinza nga bwobumanyi nsaba onsonyi neganwa n'entalo zange nange mbala lukyanga nkoko ya mutadde ng'amanyi nti ogenda muyiwako pressure ne mugamba ye musirikale yeka yasooka okuŋŋamba nti amusomi nawe nosizinga fayo era ne mugamba muganda wange nze ebizibu byensi mbimanyi ebintu bye tuyitamu mbimanyi sikulinaako takusa Mungu akutaasa nakati atya agezaako okunyiga amapeesa adde mu sisitimu biki simulinaako tabu namuta naye nkulaga nti my dad died when I was in jail kakati oyinza okundeetera sitole kati tosobola kundeetera sitole so bwe mba njogera ku struggle njogera ku kintu kyemmanyi kyentaddemu ebintu byange obulamu bwataatawo bami ne bugendera properties n'obwange bwennyini okitegedde ekyenda tokyalya kyapati ekyenda bakisambasamba eriiso liraba lirino lyagaana okutereera kakati oŋŋamba ki gweoyinza okuyimirira gy'oyimiridde n'onvuma mbwe mwatutama sijuyi biki gwe wakoze eki gwayogera kakati omukulu wuuyo afulayinga $4,000 eya tiketi waliwo omulala akikola mu Uganda ne baminisita ba Museveni tebakisobola tebalinnya ya dola asula mu hoteri ya 50 kiro kimu $17,000 $19,000 $15,000 ekiro eki ekiro kimu naye abadayasopora tebatuuka ekiseera ne bakoowa nze ndaba baalwa nawo era obutamanya bwabwe eyo bagiyita luxury struggle in fact tusobola naku that kind of expenditure unnecessary what costs that is unnecessary cost ogenzi n'ekikopo kyokubye kyabakansala ekikopo okubye kyabakansala kati Museveni anaavaako atya Ndoza Museveni aseka n'okuseka tayiza butaseka agenda n'awuta akujike kali akataliimu sukaali akasera n'agirawo n'alabika ddala ng'ensi yonna etambula bulungi kubanga Uganda agirina bwati luli Besigye yamuteekangako ku pressure oyo Besigye yateeka president ku pressure era abasirikale ba poliisi banyiivu n'abamagye anti mu kino ekisanja ky'emyaka 5 tebazimbye apartment tebawasiiza bakyala tebaguze emmotoka kubanga tewali operation kubanga abasirikale baliira mu operation kubanga sirabye na tiya gas bwati bw'oba oyagala okumanya nti emmotoka za gavumenti tezirina mirimu genda ekibuye ku roundabout olabe ekikatuuso kye bapakingawo awo empira ginaatera okubba ne wansi yonna omuddo gwaka tekitambula solali ku mulembe gwa Besigye nga tewali kuwummula gamba ku mulembe gwammwe Bigirwa ate olowooza bino byonna byantuukirako nange nalimu fe twabeeranga mu komandi okimanyi nti nno nalinnyako amabaati g'ekitebe kya FDC n'entuula eri waggulu ku kasolya naye nga gyentudde ne banywa be banywa ne banfanulayo bubi nnyo abasajja
bannange twanyumirwanga sitraga ezo sikunyumira gamba omusajja twamunyenyanga ebya serious nze nanyumirwa sitraga kubanga nali nsoma amawulire besigero bamuteeruzira nali ngenda kusoma amawulire ku radio nga n'empapula nzirina nengateekawo baali bangobi nenfuluma nempita ku akashiya neŋŋenda nenyunga netugenda nga tudduka netuyita mu nsambya besigero bali yatubulirako wa tugenda okutuuka ekatwe nga besigero netumulamu kati nno nzinyala okuti netulega najja nanku kati nze nali ndumiddeko netuba ne rankazi wa polisi nze nali muzibu goloza ndi jeno byakusaaga bamuyita Ruweza omumanyi mwazi mujjako kati bifunfu guno mu biseera ebyo yali wa buyinjo ne mu busumula ne mu nga ye DPC ow'ekiraro wali ekamondi omwana yabunjakula ku buzi ate bwakapensa bupensa onyigabwoti ate byakunyiga yabisika busisi nakira ne rankazi omusajja omanyi ebizibu byatuleetera gwe tebaba kuba emigo okubatta obuzi era Ruweza muwe ekitiibwa abasirikale bonna abakubanga be basirikale bano ab'ennaku zino abatategeera yali agenda kutta abantu nga 15 neyakola ati he played as a professional police officer mu respectinga kwekyo yekondakitinga bulungi nnyo naffe ne twegatta mu kugoba omusajja adduka n'amayinja g'omusajja nga gwaliwedde gutya my god ngate munnammwe kitagenda Paulo bamuyita kitagenda Paulo kakati mumugoba muganda wange byatabuka tetugamba eno si nina etabuse naye gwe manyi kitegeeza okwambula afande DPC kati twali tukola sitogo era ze nuku yankola bubinyo teyamba mukisa kusomesa abaana n'okwekalakaasa kiki kwekalakaasa batya kubanga twekalakaasanga nga tukola formation nga DPC tetumuwa mukisa kutuumira omulembe gwaffe tewaliwa kubanga twakimanyi omanyi mu ebyo ebyokwekalakaasa gwobalanga ni komanda kati ffe twabalanga komanda nti komanda yani nti Ruweza komanda yani nti ye tulyaguma nawo okitegeera abasajja batuyaguma naye batufuna ekiseera ekizibu muganda wange kakati nga tumusalako nga n'abasirikale be tebakyamulaba nga tebakyafuna biragiro nga tebakyamulaba kati nga tasobola kuduumira nga niwe bajja batya nga naffe tuwera kakati mubanga abamunyonyola kumbe eri ebintu bizambula waba wakukuba tiyagasi nga ayinamu kuba wano bwe tuli ffenna naye kati aba takyamukubye kubanga naye tagenda kufunctioninga ayinza okuvaako n'emundu n'agisuula ali mu rayoti bwebula agenda byogera atya kati ebya tiyagasi naye banga tebikoze eki tebikola kati okwekalakasa kw'ennaku zino kwe kubeera wano abapoliisi bali eri abapoliisi ne bagamba we have given you 2 minutes to leave this place if you don't do it we are going to dispatch you kakati mutaddewo distance ewa bali omukisa okuba tiyagasi nga gwe baagala kakati funga tusala amagezi tumanya nti DPC tumusazeeko nga ate tewali wa polisi ayinza kufulumya kintu kyonna nga tafunye order tekisoboka ate yakuba tiyagasi nga Kaweesa tamukkiriza oyo Kaweesa tiyamulumba Kaweesa tiyamulaba mu action nga agamba and you yati firings nga tafunye yali mu struggle Kaweesa no yali amanejinga yali ali mu kumanejinga riot kati si buli riot nti ojja kufayaringa mulimu esobola okuggwa oba ng'okutte bakomanda baayo 2-3 n'obanywa bano bakikutte ne bateekako ki ne bateekako emisinde nga tofulumiza na tiyagasi neki n'emu kati Kaweesa yali azannya bw'atyo kati aba akyatereeza eno agenda okuwulira akasajja kasimuludde faya n'agamba nti ogunywanga n'oteeka kakati tuyise mu bintu bingi kati that expertise
yo nubi nga teteyagala okusomesa baana kubanga erimu omukono ogw'omukulu bayinza okukkiriza sooka ogenda fuuka muganzi ogenda fuuka muganzi mu magye agafutu soja kati bufuuka omuganzi mu magye kitegeeza bingi oyinza okuwamba oyinza okukola ki byo bebaba balowooza kati bafutu soja bo batendesa otya abeekamuli benalaba nze bankwatako ekamuli bankwatako ekamuli abaana 8 ne baggalawo ekibuga kamuli ennaku zino mu kalulu awo kuba kati sinaba kudda mu rayoti ngenda giddamu very soon naye abaana ne basala abaana 8 bokka betwakozesa nga nze ndi munda sebo poliisi yampandu agamba mutaakasajja bannagifuna emirembe nga abaana batabuse nga kiganye naye kamuli wagizingako olemu otya akalulu nga kamuli wagifuukamiza ekyankubya akalulu zaali sente banange balinga Kampala wano bali mu sente wakati nze ndi eri mbonaabona milioni 15 zezanemesa akalulu pulasiki omanze okukola enteekateeka okulaba nti nokuluna akalulu kaffe tubakatwala kubanga amakana nze ngenda gateeka kamuli njagala okudda mu kalulu nga ne milioni 5 kama mbaya ngenda kufaafagana n'omuntu nze ngenda ne option 2 either you win or they lose zi option zengenda nazo ki mukalulu njagala osiibule so nga nsiibula abasebo ne banyabo naddala abantu baffe ab'omu diaspora bawe ku namba enamba yange munaaba mukkiriza bye twogera oba temubikkiriza mwe mumanyi eri 0772 84 90 88 0772 84 90 88 oba 0704 965 446 naye mu diaspora twaliyo basoga bayitirivu nnyo naye tebabayinga kintu naye omanyi obuzibu bw'abasoga era kwezi nsonyiwa nsaasira muganda wange community gyenzanyiramu ebyobufuzi ne bensendasenda okubasitula mu byobufuzi community etamanyi byabufuzi oba kisomesa nabayigiriza byabufuzi muganda wange kati olaba ekintu kino ekya regional political empowerment ate central region munaye yakitegeera nnyo bo bakimanyi kyokola nekibuuka omulaba akitegeera ne ku CBS sebo kati bampita nembaako byenjogera gibaali bangoba myaka 13 kati bakuyita ennaku kati njogera because I have an idea okimanyi nti omukutu guno gwe guzimbye abantu kati babayita butereevu ne honale bukasibati baali twakyamuyita kati naye batandise omukola ki omukutu guno kyokola nti nno waliwo abagamba kwezi omukutu ojja kutta oleese ono wakibugwe nebakati abantu bazimbe ate bwe mbazimba station nazimba Haji Ashraf Simogere yangamba alina station emu gye yagenda n'asaba bamuwayogereko ne bamugaana naye kati ennaku zino be bamukubira jangu kubanga bamulaba nawe mutuusiza so nze omukutu ogwange gujja kuzimba era gwogukoze ogukoze ate siina gwengoba waliwo abagamba kwezi tumanyi gyogwa nze siina gyengwa mbawe mwogere faba opposition tulowooza n'okulowooza nti WNRM ekitali kituufu era lwaki mulowooza nti ndi WNRM nga sikyanzanga anti nkugambye kati abakuvunaana bakuvunaanira bwereere waliwo ne wana WNRM gwenkyaza naye waliwo ababirowooza bwe bati abatalina magezi nga ne Museveni tasobola kumpa wadde ekikugu okiwulidde n'ababaka ba WNRM tobasobola kujja wano wadde okumpa wayo akaalo okitegedde siibula ssebo so mubeere bulungi